Abakristo mu ssaza ekkulu erya Kampala bakadde ku Lutikiro baga okwetaba mu bikujjuko ebikujaguza emyaka 56 bw'okyanga litandike mu 1966. Ebikujjukiro byetabiddwako abakungu ab'enjawulo okubadde Minisita omubeezi w'amaterekiragawo Dr. Jesse Muyingo nga yakiikirira gavumenti ssaako n'eminisita by'amawulire era omwogezi wa Kabaka Nuuwa Kiyima ng'akiikiridde Obwakabaka n'abantu abalala bangi. Emmisa etandise n'okwabaza Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paulo Ssemwogerere omunagiro ogwamuwe Papa Francis ogumuwa obuyinza obujjuvu okubeera Ssaabasumba wa Kampala gwe yafunidde Vatican nga 29 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Omukolo ogukoleddwa omubaka wa Papa mu Uganda Luigi Biako nga sikulambula ku bukulu bwago. Oluvannyuma lw'okwambazibwa Ssaabasumba ng'ayambibwako abasaserdoti abalala kulembedde mu misa ebijjaguzo mu yeebaliza Papa Francis wamu n'Abakristo bonna bamuyambye okuviira ddala ku lugendo lwe e Vatican. Nange ntwala omukisa guno okwebaza akabanga tutambudde ffenna awamu kumpi mwaka mulamba nga Ssaabasumba wammwe. Ayogedde ku munagiro guno ng'akabonero akalaga obumu wakati we ne Papa Francis n'Abakristo ne yeyama okutambulira wamu mu kukkiriza. Nake kabonero akalaga obumu Ssaabasumba bw'aba nabwo ne Paapa era akyambula okulaga obuvunaanyizibwa wamu n'obumalirivu obw'obulamuzi bw'abaweereddwa mu ssaza lyeryo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.